illa okujjako an taqulu qawlan ma'rufa, mubeere nga mwogera ebigambo ebirungi gye bali ebiyinza okubasuula mu kutegeera nti nno oba oli awo. Wala ta'zimu uqdata nikahi, muleke okumalirira okukola endagaano y'obufumbo hatta okutuusa yabluga alkitaabu ajalahu, ng'ebbanga eryateekebwa mu kitabu limaze okubeera nga liggweerako ddala. Awo vaayo kaati olyoke olangirire nti mmaliridde okukola endagaano y'obufumbo ne nnamwandu ono, kubanga ekiseera kikoze eki, naye tokigezaako ng'ekiseera tekinnaba. Tomuteeka mu kyama kumwatulira, wabula Allah agaye nti gezaako okukozesa olulimi lw'ekintu ekikulu ng'oyitaayita bbali. Yajja kutegeera nti gwe oli mulayini, bwe kikulema kibeere mu mutima gwo. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, mukimanye nti Allah byonna ebiri mu mitima gyammwe abimanyi. Fahdharuhu, mumwerinde oba mumwewale okumunyiiza. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, mukimanye nti Allah musonyiye ate wa kisa. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم تمين متوانكم era temwina musanga abakkiriza in talaqtum nisaa, singa muba mutalasa abakyala bammwe, ma lam tamassuhunna, nga mubadde temunnaba kulabagana nabo mu mbeera ya kifumbo. Omukyala obadde tonnaba kulabagana naye mu mbeera ya kifumbo ne muteŋŋana, ekyokulabirako mugenze ne mwogereza omukyala, byonna bwe biba biwedde, omukyala n'afuna ekizibu, oba atabuse mutwe oba agudde kabenje ne weesika n'owulira nga tokyasobola kubeera naye kumuwasa, n'oga nti oyo mulese olw'ebizibu ebiguddewo. Allah agambye nti mwina mutawaana singa muba mutalasa abakyala nga mubadde temunnaba kubeera nga mulabagana nabo mu ngeri ya kikulu. Aw tafridu lahunna fariidan, oba mubatalase nga temunnaba kubeera nga mubateerawo omugabo gw'amahari ogumanyiddwa, mubadde temunnaba kwogera mahari gammwe kugakkaanyaako, ne mubeera nga mubatalase nga temunnaba kubeera nga mubadde mubabuulidde amahari. Omukyala singa atalakibwa ng'obadde tonnaba kubeera ng'omumanyisa amahari ge g'onoomuwa, ate n'omutalaka nga temulabaganye naye, bakugamba nti wamatti'uhunna, funayo akamusanyusa, okamuwa akalaba akamubudaabuda olw'okumuyiwa. Ala almusi'i qadaruhu, omugagga ayinawo Allah gwe yagaziiriza akalaba ako akatoole okusinziira ku bugagga bwe. Wa ala almuqtiri qadaruhu, n'oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa enfuna entono naye asinziire ku nfuna y'entono aweeyo akalaba ako kabudabuda omuntu oli. Mataa'an bilma'rufi, akalaba ako kaba nga kakumusanyusa, kabeere nga kamubeesabeesa mu ngeri ennungi. Era ekintu ekyo haqqan, buvunaanyizibwa okukituukiriza ala almuhsinin, ku bantu abalinamu okweyisa obulungi mu nsi muno. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن نيسنغا مبتلسي من قبل أن تمسوهن أنغتمن بكلا بغانا نبو وقد فرضتم لهن فريضا غمالي معامل الدوك بساليرا omugabo gwabwe gwe balifuna ogw'amahale ng'omukyala abadde agumanyi nti amahale twali tukkaanyiza ente 10 naye n'omala omusalayo nga tokyamuwasizza fanisfun
yawuzaamu wakati omuwa 5 ma faradtum okusinziirako ekyo mwali mumulaliseeko muwa illa okujjako ayafuun nga babadde basonyiye. Omukyala ne bagamba abakyala singa babeera bakyesonyiye ne bagamba nti ate oba tutuwasizza ate oba totututte ffe tetujja. Omukyala waddembe Allah abakyala yabawa raiti okubeera nti bakkiriza ente eze5 oba haafu y'amahara agaali gabagambibwa okujjako nga beetaddemu embeera egamba nti ate tutwala zaaki nga munnaffe totututte. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatu nikah, oba n'abeera nga ye yeesonyiye oyo ayina mu mukono gwe endagaano y'okuwasanga ye mwami ne yeesonyiwa haafu n'agamba nti haafu si gye nja okukuwa eyo njirese nja kukuwa nti 10 zonna nga bwe nali nziraganyisizza ez'amahare. Ekyo waddembe okugamalayo so ng'etteeka lyo limugamba kuwa haafu, naye bw'aba akoze oyo ayina obuvunaanyizibwa bw'endagaano y'okuwasa n'amalayo amahare gonna waddembe, so nga n'omukyala waddembe oba abakyala baddembe okugamba nti nno nga bwe tutafumbiddwa naffe ekyo tukyerekereza, tulaba lwaki tutwala amahare ng'ate tetugenze. Wa antaafu aqrabu littaqwa, naye ate okwesonyiwa okw'ebika ebibiri ebyo kyekisingako okuba ekirungi awali okutya Allah. Wala tansawu alfadla bainakum, naye temwerabira nkolagana nnungi ebadde wakati wammwe. Ekyobutawasa kireka okubeera nga kitabangula enkolagana ennungi ebadde wakati wammwe. Inna Allah bima ta'maluna basir, Allah byonna bye mukola abiraba. Allah tayagala abantu bawangaala nga tebakkaanya. Omukwano ogubadde wakati awo si kirungi guveewo, wabula gusaana gubeere nga gugenda mu maaso. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات, mwenyweze nnyo ku swala zonna muzikuume butiribiri nga muzisaalira mu jjama abasajja. Wa salati alwusta, naddala swala eya wakati abamanyi bagamba nti swala ya asri, abala ne bagamba nti salati subhi. Mwenyweze ku swala eya wakati. Waqumu lillahi qanitin, muyimirire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kululwe nga muyimiridde ku lwa Katonda ate nga muli abagonvu ennyo abalaga obuwulize mu maaso ga Allah. So si kuyimirira mu swala ng'omagamaga, si kuyimirira mu swala ng'eno bw'ojjayo essimu, eno bw'okola otya. Muyimirire nga muli bagonvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم singa mubanga mufunye embeera ey'okutya farijalan aw rukbanan, muli baddembe okusaala nga muli ku bigere byammwe mutambula obanga muli ku nsolo zammwe. Faida amintum, naye bwe mbeera nga muzzeeyo mu mbeera eya bulijjo ey'emirembe gyammwe nga tewaliiwo mbeera ya lutalo. Fadhkuru llaha kama allamakum, musinze Allah wammwe nga musaala nga bwe yabayigiriza eswala bw'erina okubeera, nga bwe yabayigiriza ma lam takunu ta'lamun, bye mwali mutamanyi. Musaale swala zammwe nga bulijjo, kubanga Allah yabayigiriza bye mwali mutamanyi, n'abayigiriza okumusinza mu ngeri entuufu. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والذين نابوا يتوفون abajjibwa mu bulamu bw'ensi minkum mummwe abasiraamu, wayadharuna azwajan, ne baleka abakyala emabega waabwe bannamwandu, wasiyatan li azwajihim, balina okulamira bakyala baabwe, mataan ila alhawli, okubeera nga beeyagala nga basigadde mu makaawe babadde okumalira ddala ebbanga ery'omwaka. Gaira ikhrajin, mwe abalamu muleke okufulumya abantu abo okubagoba mu maka g'ababba baabwe mwe babadde. Fa in kharajna, naye singa babeera bo be beefulumizza ng'omwaka tegunnaggwa, fala junaha alaykum, temwina mutawaana kasasi mmwe mubagobye, fima faalna fi anfusihinna min ma'rufin, ekyo kye baba bakoze ku myoyo gyabwe
singa kibeera nga kirungi nga tekigenda kubeera ku gwe kikosa. Wallahu azizun hakim, Allah w'amaanyi tawangulwa ate mulamuzi mwenkanya. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات abakyala ababeera bateereddwa mataa'un bayina okubeera y'akantu akabasibirirwa kabasanyusa bagende batandikirako obulamu bilma'ruufu okusinziira mu mbeera eriiriwo mu bantu b'ekitundu ekyo. Omugagga akola ng'omugagga, omwavu akola ng'omwavu, amuwe entandikwa abeere nga agenda okutandika obulamu obupya haqqan eryo bbanja era buvunaanyizibwa obwannamaddala obuteekeddwa okutuukiriza omuntu ala almuttaqin naddala abantu singa babaddemu akatya Allah. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والذين نابوا يتوفون أبجبوا بلمو بينس منكم مم أبسلام ويذرون أزواجا لبرك أبشار مبقى وابوا بنمواندو وصية لأزواجهم بينو كلام ربشار بابوا متاعا إلى الحول okubeera nga beeyagala nga basigadde mumakaawe babadde okumalira ddala ebbanga ery'omwaka gaira ikhrajin mwabalamu muleke okufulumya abantu abo okubagoba mu maka g'ababba baabwe mwe babadde. fa in kharajna naye singa babeera bo be beefulumizza omwaka tegunnaggwa fala junaha alaikum temwina mutawaana kasasi mmwe mubagobye fima faalna fi anfusihinna min ma'rufin ekyo kye baba bakozi ku myoyo gyabwe singa kibeera nga kirungi nga tekigenda kubeera ku gwe kikosa. Wallahu azizun hakim, Allah w'amaanyi tawangulwa ate mulamuzi mwenkanya. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات abakyala ababeera bateereddwa mataa'un bayina okubeera y'akantu akabasibirirwa kabasanyusa bagende batandikirako obulamu bilma'ruufu okusinziira mu mbeera eriiriwo mu bantu b'ekitundu ekyo. Omugagga akola ng'omugagga, omwavu akola ng'omwavu, amuwe entandikwa abeere nga agenda okutandika obulamu obupya haqqan eryo bbanja era buvunaanyizibwa obwannamaddala obuteekeddwa okutuukiriza omuntu ala almuttaqin naddala abantu singa babaddemu akatya Allah. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك bwekityo yubayinu llahu lakum Allah bw'atyo bw'ajja abannyonnyola ayaatihi amateeka ge aga buli kika la'allakum ta'qiluun oboolyawo ne mutegeera kubanga abantu bangi ne ku nsi ya leero tebannaba kutegeera kituufu kisaanidde kukola so nga ate Allah oyo omulamuzi omwenkanya atakola nsobi ebintu byonna yaleka bitulambululidde wano nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akyaliwo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى يقتل بيراتو تجيرانغاكو نبي محمد توشمانيانغاكو تشكتوكانغاكو نوبيرانغو تشتجدي nebakusomera ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun abasajja abadduka mu byalo byabwe ne baleka amaka gaabwe ng'ennamba yaabwe baali 10 hadara almauti nga batya okufa badduka mu bibuga byabwe babani Israil oluvannyuma lw'okubeera nga byalimu obulwadde obwakawumpuli obwali butirimbula abantu ne bagamba situjja kufiira wano bwemage ne badduka mu kyalo ekyo. فقال لهم الله نابغامبا موتوا kale mufwe eyo gye baddukira Allah yabattirayo n'abagamba eri mudduse kufa neeno nzaali yatta n'abatta thumma ahyahum oluvannyuma n'abawa obulamu ne baddayo ne babeera abalamu n'abazuukiza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza inna Allah mazima Allah ladhu fadlin ala nnaasi ayina ekisa eri abantu ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا بانtu bangi tebeebaza
Allah tuwe ekisa kye tuliko buli teriyo omuntu ataliiko kisa kya Allah naye abantu basinga obungi ekyo tebakimanyira tebakyebaza. Omuntu olina amaaso olaba ngeri atagayina gwe bakukwatira ekisa ne bakuwa omulala teyafuna ate eri awulira nga atawulira ayogera omulala tayogera omulala awangaala mulalu omulala olubuto lujjudde enkindo omulala ebintu ebyekika ekyenjawulo abalala balema abalala balamu. Allah alina ekisa eri abantu bangi naye abantu basinga obungi tebamwebaza era tebategeera kisa kye. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله مروانire mu kkubo lya Allah mulabenga eddiini ya Allah yebeera waggulu. Wa'lamu manye anna Allah sami'un alim. Allah yemuwulize talina kiyitaaga kubuulira nti kitakiwulidde. Alimu ate mumanyi talina kyagala kubeera nga bamutegeeza nti kino kyaguddewo bwe kiti. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقاتلوا في سبيل الله مروانire mu kkubo lya Allah mulabenga eddiini ya Allah yebeera waggulu. Wa'lamu manye anna Allah sami'un alim. Allah yemuwulize talina kiyitaaga kubuulira nti kitakiwulidde. Alimu ate mumanyi talina kyagala kubeera nga bamutegeeza nti kino kyaguddewo bwe kiti. Man dha alladhi yani oyo yukridu Allah yewaddeyo okuwola Allah qardan hasana empola ennungi. Okuwola okulungi kwe kusaddaaka nga gw'osaddaakidde tomukudaalira tomunyiiza tomulangira eyo empola eba nnungi Allah agyagala. Fayudaa'ifahu lahu ad'aafan kathiira. Mweteefuteefu anaawola okubeera ng'awoze Allah anaabeera awoze Allah oluwolo olulungi okumukubisizaamu ng'amusasula empeera empitirivu ennyo. Ani aliredde okwetwalira empeera za Allah empitirivu ezo zagenda okukubisizaamu oyo amuwoze. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yakwatamu mwoyo abadde n'ennyingi n'aziteekamu omukono ne zeeveera. Wa yabsutu ate yagaziya n'agaziiriza oyo ezibadde entono n'afuuka byomere binyonkondo. Wa ilaihi turja'un ate gyali abaavu n'abagagga abamuwoze n'abatamuwoze gye tugenda okukuŋŋaanyizibwa era gye tugenda okudda tubalibwe. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى بطت ربا الله سبحانه وتعالى agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tolaba ila almala'i eri abantu abaali ab'ebitiibwa min bani Israil mu batabani ba Israila ye Yaqub alayhi salam min ba'di Musa oluvannyuma lwa Musa alayhi salam idh qaalu linabiyyin lahum jukira lwe bagamba nabbi waabwe ib'ath lana malikan tukusaba otuteerewo omufuzi kabaka anaabeera akulembera ejje mu kugenda okutabaala entalo fi nukatil fi sabilillah tubeere nga atukulembera okugenda okulwana entalo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaala n'agamba hal asaytum abaffe musuubidde in kutiba alaykumul qitaalu singa Allah abaalaalise kumwe okusiiba Allah singa Allah abaalaalise kumwe okulwana. In kutiba alaykumul qitaalu singa Allah abaalaalise kumwe okulwana. Alla tuqaatilu musuubidde nti muyinza okugaana okugenda okulwana.